ya Kadama TV olwaleero lina amawulire ag'essanyu ku buli Kadaama ne Ssekadaama omuntu yenna abadde ayagala okukomawo e Uganda nti bapulaninga ekisaawe ky'Entebbe okubeera nga kiri open 1st October nga 1/10 ekisaawe ky'Entebbe bakipulaninga okubeera nga kiri open ng'abantu musobola okujja mu mbeera ebaddewo ng'eya bulijjo etali eno embeera yakwegayirira, mbeera yakubira abantu basimu tebakwata, mbeera yakweraga, mbeera kugamba embeera nga mbadde mugimanyi, embeera tebadde nnungi kubeera twajogera tugamba nti ekintu kino kigenda kutuuka ekiseera kiggwe, buli kintu kyonna kibeerako entandikwa n'enkomerero. Kyatandika nga bintu byakunyigiriza, nja biyita byakunyigiriza kuba mulanga mungi gwe tukubye bannange muyambe abaana bwe bati, muyambe abaana bwe bati, muyambe abaana bwe muti, naye ng'okuyamba kubadde kutono. Okuyamba kubadde kutono, tukusiimye okutono okubaddewo, naye ate kakati twagala kuno okwaffe okwa bulijjo kwe tumanyi. Mwebale nnyo byonna bye mukoze Embassy n'abalala bikwataganaako oba babadde bakwasaganya ekintu kino. Mulimu mulungi gwe mubadde mukola, naye ate kakati twagala guno oguli beta. Kakati pulaani y'okugulawo ekisaawe bapulaninga nga 1/10. Bapulaninga okugulawo ebisaawe. Bibuuzo bingi abaana bye batandise okumbuuza, kinaaba kitya, karantiini ejja kubeerawo, tugenda kubeera nga tutya, tukyaregistaringa n'Embassy, ngenda kujja ne programu endala mbabuulire bwe kigenda okubeera nga kikolebwa, naye nga kyemmanyi okuregistaringa era kuyinza okubeera nga kukyagenda mu maaso ne Embassy, naye ng'ate era oyinza okwesanga kujjako endeera lwa nsonga kati tetwogera ku Bakadaama bokka, twogera ku nsi yonna internationally nti bagenda kubeera nga baguddewo ekisaawe ky'Entebbe. Bingi nnyo bye bakyusizza, naye kansooke nkuwe omwami ono wa Civil Aviation Authority abeere nga asooka anyumya ku ngeri gye bapulaninzeemu okugulawo ekisaawe, kibadde kikola kitya. Yino information gye tubadde tutamanyi. Mulimu information anyway kati ngaffe abakadaama TV tubadde tugimanyi, naye ng'ate bo tebavaayo openly ne bagyogera ng'okubeera okubaddewo okutambuza abantu. Twabagamba tulina vidiyo gye twakola awo ne tubagamba nti abantu bava mu Uganda ne batambula ku kisaawe ky'Entebbe ne bagenda mu nsi endala, abamu ne bakiwakanya. Ojja muwulira mu bigambo bye ng'ayogera nti ekyo ekintu kibaddewo nga batambuza abantu, nga abantu batambula ab'ensi endala nga nabagamba KLM yali etambula okuva e Uganda. Eyo ngirinako obujulizi kuba nali ntutteyo n'omuntu agenda ku KLM ne mmutwala ku kisaawe n'abuuka by KLM. So ennyonyi zibadde zitambula. Kuba mwabuuza awo ekisaawe kiggule, ekisaawe kiggale. Ne mbagamba ekisaawe kiggule, naye kiggule ku bantu abamu ng'abali stranded, abantu ng'abava mu Uganda, abantu ng'aba investors, abamu bakiwakanya. Ne mugenda kuwulira ebigambo by'omwami ono ng'ayogera n'okubajjukiza nti banaye mubeere bagumiikiriza, mwenna mugenda kuva e Buwarabu, mwenna mugenda kuva ebweru, mugenda kukomawo e Uganda. Katusooke n'omwami ono abanyumize nga bwe kibadde, bulijjo tukibagamba naye njagala naye abakakazi nga bwe kibadde. Mwami ono akola ku Civil Aviation Authority be bakwasagana n'okubeera nga bagulawo ekisaawe nga 1 October. Waliwo flights ez'aba batali bannayuganda ababadde babeera muno nga babadde baagala okuddayo ewaabwe. Flights ezo twali tuzikolako era bafuluma eggwanga. Ova ku abo waliwo bannayuganda abaali sitaadi ebweru w'eggwanga era abo nabo tubadde tubarisiivinga nga bayita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ekiraga nti obusobozi weebuli okuba nti abasaabaze basobola okuyingira n'okufuluma eggwanga. Naye okwongera ku busobozi obwo obubaddewo era tulina ebirala bye tutadde mu nkola. Ekisaawe tukimaakinze nga tulaga abantu balina okulwa amabanga, tutadde sanitizers eziri automatic mu bifo ebyenjawulo. Wonna woyita mu terminal building ogisanga n'ogikozesa nga togikutteeko. Tumaakinze abasaabaze bwe balindira okulinnya ennyonyi Entebbe, tuzaawuddemu okulaga nti balina okwewa amabanga. Ku immigration counters tutaddeko glasses ezaawula immigration officer w'atuula n'omusaabaze ne baba nti tebakola ki, tebeesemberera nnyo. Era ekyo tukikola ne ku check-in counters tugenda kubanga nayo tukiteekayo. Ojjako ekyo waliwo lounges, boarding lounges zino omusaabaze gy'abeeramu ng'alinda okulinnya ennyonyi, zibaddemu partitions. Omwami bw'omuwulidde nti ennyonyi zibadde zitambula, zibaddewo ennyonyi zitambula nga bwe twabagamba, zibaddewo. KLM nze kennyini nali ntutteyo omuntu n'abuuka by KLM. So wakati bukeeredde abantu ababadde beeraga, abantu ababadde batakwata masimu
nga abaana bababuuza engeri gye basobola okubeera nga batambulamu nga lumu mu Gw'ekkumi omwezi ogujja nga lumu ogutandika guno mugenda kubeera nga mutusobola okubeera nga mubuukinga direct flights ezigenda e Uganda. Mugenda kubeera nga muyina obusobozi okugenda ku company ekola ku by'okutravelinga tours and travel okubeera nga esobola okubeera nga ekusaliza ticket. Tujja kubeera nga tujja n'amawulire, oyinza okwesanga nga waliwo ebintu bye bannaba details ze bannaba bongeddemu nga era nkimanyi embassy era ejja kubeera nga ekyayina engeri gy'ekikwasaganyamu katonotono awo. Tujja kubabuulira omuntu ogenda kubeera nga okikola otya n'okubeera nga bannange mbasaba mugambe ba boosi bammwe nga lumu okutandika nga lumu mu Gw'ekkumi ekisaawe ky'Entebbe basuubira okubeera nga bakiggudde, kuba ebyuma byonna ebikola ku bantu bonna abayingira ng'okusanitizinga ne bakufuuyira nga tokutte ku kyuma, oyita mu buyisi mu kantu ne kakufuuyira amazzi n'obeera ng'oli sanitize n'obeera nga tolina kawuka ne bw'obeera ng'obadde kugamba n'obeera nga tosobola kuspreadinga kawuka kugenda ku muntu omulala. Ebintu ebyo byonna ebyuma bamaze okubituusa, sigamba nti bijja naye already biri in place. So akati baboosi bamwe bonna abagamba tewali kutambula tewali kola ki basobola kugenda n'ocheckinga ne mawulire n'ogamba Entebbe airport reopening 1st October abeere ng'asomako. Bw'aba tasobola kusoma luzungu kopinga article eyo ogigende ogipestinge mu Google Translate then opestinge mu luzungu nga egenda kutranslatinga mu Arabic, ejja kubeera nga emulaga mu Luwarabu abeere ng'asoma mu Luwarabu. So tugenda kubeera nga tweyongera okubeera nga tuba updates ezijja ku nnyonyi kuba ku kisaawe ky'ennyonyi okubeera ng'engeri gye tugenda okubeera nga tufunamu amawulire naffe tugenda okubeera nga tugabawa. Tubagaliza olugendo olulungi n'okubeera nga ekintu kyonna kitandise okubeera nga kitambula nga bwe tubadde twagala.